bamutemerera akantu mbayagala afunye na mwandu agenda okugulawo. Ekizibu ky'endabye kiri kimu kya mwanyi zino zo bwe zituuka okugabanwa batugabane buli omu atwala eziri mu kibanja kye. Naye nga mwanyi nnyingi kuba ngamba nti n'omusika alina kutwala kuva wano paka eri ku kkubo. Aba famire bennyini baagala twala eka nnyanya oba 5. Kati omusika bamuwa eka emu kyo nga yantuta ekingi. Amaaso nga gakuli mu nga ate nakola abangamba mukubanye ebidongo jjajja yeeyogeza. Yamanye ebyenkoko, yamanye ebyemakindi abakyakaze. Naye nga maama tatuukangayo awulira biwulira. Nze mwana njagala ntunde enve ku kyalo kino abantu bakuno bantama baloga. Bajjula ensaalo banawulira nti bampadde. Bayinza okunnemesa ettaka njagala nitunde nze enve kuno ŋŋende. Afazaali naagule wala bannaye kinaasingako bannaye abantu bakuno oleebuukana nabo abantu bazibu nnyo. Nga nagundi ono ayagala mwe amufunira anaagula nakayongo. Kulira mbeera mbibaalo b'ebibaala bye biki? N'ennyumba w'ennyumba yo bagamba tegabwa era omusika yalina ogikola ki? Ogikuuma. Bagamba ennyumba tegabwa era omusika yalina okukola ki? Yalina ogikuuma. Okola ki? Okubeera. Wandiika wano. Wandiika wano bannaye wandiika tuve wano. Jjajja w'oluggi agenda maaso n'ogaba emmali nagambye olunaku lwa nkya nga tudde. Ekyo kirungi. Bannange nze ati gundi engeri gye yankwata ennyo ate mba nkankanamu puleesha. Nze okuwandiika ebitali bituufu. Tute tugende namwandu namwosigalawo kati naawe nemulaba nemutereza mujje tugende abaana abawala tugende abaana abawala Nakalyanga jje nalubowa mwanguwe nakalyango nalubowa mukyali baana bato muwulira temunnafuna wadde n'amabeere ku bifuba naye tekibajjaako mugabo gammwe kati zino zittaka lyammwe ne maama wammwe mulina kye mwemulugunya wangi tuwadde wala nnyo baana mwe nammwe mbawadde wala batya tuwadde eno mu nsiko ddala eno gye mugenda mama nyabo bagala ekiwagama yawe n'abakyala yamulagirira gye balogera ekiwagama kyagala muntu ekiwagamo yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema entandikwa egenda maaso ate nete okuva mu Flash Films Uganda kubeera nga bannaffe bakutuusako etandise Mansuudu Masaka ne Angel Film Production okubeera nga nate beegaswa mu kutuusako ekidde Eastlewo Eddie Kasumali firimu so nga mwana mulenzi Kintu Posagala omusube Kintu Paulo ku skuliini ekyatandika butandisi Eddie Kasumali mwana mulenzi Eddie Kasumali ntandikwa ekifaananyi mulambalamba so nga ate Katusiime Lidia ni mwana muwala sangala bamukunyumirize Segujja wa Abu Junior entandikwa egenda maaso sangalo gisobe ate nate Kawuki Emmanuel sangalo so mwana mulenzi Kawuki gwe kidda Eastlewo ku sukuli natera tugenda maaso era nga tandika butandisiza abaana baffe bawano Kawuki Emmanuel ku sukuli natera nagamba za abaana baffe bano kutegeza di by Uganda Build Uganda Bubu Kuntiko
firimu etandise bagiyise embali y'abamulekwa nza kuwulira miranga gya muzeeyi bamugyayo kakama omuzimu gutabusa kibako lwaki togaba Maria lwaki emali mwagalo gikukulira lwaki togiwa baganda bange omuzimu baguloze gulooza ku baganda bagwo tigumanyi baana bwakuba muzeeyi kibooko muzeeyi nakkiriza genda gaba emali kali ago nkwegayiridde okusanga tonnagaba Maria nga gwe mwofuntira entama olega envi ngenda gigabaganyabo ngenda gaba emali kwongera lwaki togaba mali egutema kwe mama omuzimu negutema naye nga kyegukoze muzeeyi amakugunyu gonna galinga gabayisizaako kifaalu muzeeyi agenda owulira akabina kabiririra nange omuzimu gundi bubi bannange kali agosinze nakutonkubidde kyemigge gyenkanidde wano omukulu w'ekika kye bamukoze maama nagamba yekide Eastleigh oligenda ne MZ tukyagenda masiriva nga bulijjo tatanikono nga nze nkuweereza yaddukirawo agenda alaba amukuba eŋŋanda ababuulire kalyango kyamukoze yasibira walugoja bye mutamanyi munnange wange mutamanyi wakatebe munnaye jajjako yenedda sijjatula mutamanyi buzibu ki jjajja kalyangaze nga mukambwe bitya ansanze mu mwanyi mbadde ngenda maaso nkole mwanyi ndina endizimaana kalyanga ngamba ngabe emaali yemusimanyi njibawe lwaki munuddewo gabe emaali nankonyaga emiggo gisetegedde gye zivudde ngagamba kalyango mulina okubeera nga ngabe emaali ng'obudde bukyali nduddewo mugaya kalyango oli muzimu wafadde naye nga tawulira nankuba emiggo okujula okunzita bano bamanya eddogo lyabwe lye bagendedde lyakoze era bino byonna bimugamba atunula akikinala ng'akimanya eddogo lya jjajja lye yabawa lyakoze ku ky'omuzimu guno okubonyaabonya omukulu w'ekika bannange tukole n'emmandwa z'ekika bannange bukyawetenda obulago yasalawo akubire Luyinda alo Luyinda muto wange mwanje muganda wange omuzimu olowooza tigwalumbye omukulu w'ekika ye amuyitanga mwanje naye nga bamukazaako Luyinda eri gye twali ewa jjajja eddagala lirikola okimanyi ni omuzimu gwamukanyaze yaze wano enaalungudde ng'alinga gwe bakubye ekifaalu tugenda mu lukiiko kati agambye agenda kugaba omuzimu gumuli bubi byakoze edda gwe jangu tugenda funa emaali ey'obwereere be bantu betukula nabo betuyita baganda baffe betuyita mikwano gyaffe nemunebe ova mu bulamu bw'ensi bibeera birala teberezaamu okoze emaali yo bw'olivaawo ani aliyamba abaana bo ng'ogiresa ab'ekika obutajeza n'ab'eŋŋanda abeeyagaliza so nga muneefe nekubo tukwata limu enjawulo kusookayo era bali mutema mpenda kulaba nga emaali batwala ewerako oba abaana tebafuna balekeyo omukulu w'ekika gakaba gakomba mama yaddukira wasenga w'abaana yaddukira wasenga kino kimuyiti aliyo ali mu nnimiro bwe yatambula maama nga ntalinnaku mulanga senga teyaliiwo senga agenda okudda yamusanga asumagirira kibooko ze bamusunya ozimanyi kibooko ze emyaka ogimanyi nga kibooko za myaka egyo sijje gyentondo yali amanyi akomyewo kumbe senga yazze okaze banesenga w'abaana buzibu kinga nsanso okulaba banesiri mugenyi senga siri mugenyi kalyango kyakoze senga siri mugenyi kwayeni ate buzibu ki kalyango emboko zankubye ne zampisizaamu senga w'abaana omuzimu gunumbye kalyango yazze ndiye natandika okunkuba emboko nze omusajja omukulu nze atali ku bakyala be nadda kunze n'akanyaga ettaka ligabwe bannange empona ekibambuli ettaka ligabwe ankubye nangamba bw'otagaba ettaka ogenda kufa kisiraani bato bwaŋŋambye simalina kumanya senga w'abaana ayagala emaali yeekole ki egabwe emaali egabwe bannanga abantu bafune ebyabwe empona ekibooko
Kati senga yagamba ebintu bebabira babigaba babigabe. Nagambye Saalongo mulongo kato waali. Nabagamba dda tukole tutereze depo nemwe nera ne mugana kataba ebizibu byonna ebintuseeko ebintu biveeyo bikabeero si bajje tugabe ebintu tukole ekintu ekimu abantu bonna bajje buli muntu afuna akake bonna bayitibwe ettaka ligabwe omusajja omukulu bikabeero si bonna baveeyo ettaka ligabwe n'ekirala n'emmanga zennyini nazo mukkirize nazo zikolwe bonna beragabidde bonna batubale era baba si muganda wange sasa kula kale obadde tulaba kankulira wange Luyinda yajja alina amaanyi teri kintu kizaamu nnyo maanyi ng'emmali ey'obwereere. Owulira wenna ng'owewuse. Mbooka emuvugiddeko abadde. Jjajja w'olujja Mbooko kyemukoze Mbooka emuvugiddeko eddagala lya jjajja likola. Eddagala lya Saalongo mulongo kato likola. Gumusitukiddeko ne omuzimu yagusitusa gumusukiddeko ne gumusala ekibooko bannere manyi jjajja takola naye nsabo waddala. agigabira ab'ekika. Era omuzimu gumugambye emaali agigabira ab'ekika tegwayogedde na ku baana baagwo gwagambye gabira ffe ab'ekika wulira. Tukole emaali n'ogireka ssebo ab'ekika nga gye batunuulidde naye ng'abonaabonanga wekanga n'okukyalira tebakukyalira. Nga bavulubanira mu byotamanya gye beeyava. Mwebali kubeerayo chairman ekitundu numukikuumye bannange ekitundu kwegamba baali bayitiridde ababbi naye kakati ekitundu kiriredde ate abantu munembanyiikiriza okubeera nga emmwanyi bagitambuza buli wamu mpisewo emaali y'emmwanyi enyirira yajja jjajja w'olujja asobole okubeera nga alaba chairman okusooka chairman abeera bizi yamugamba nsonga kyekuleese mu maaso gange yagera n'ava ebweru nawe nga bwomanyi okulya ate awali akasente naŋŋamba wano nze abapima ngira oluko gamuza mbiboozi wa mboozi jjajja w'olujja mutobaana alina emboozi olumbe lwa mwami tomulaba kubeera na nnyindo eringa kengere alina emboozi ng'atandika emboozi y'olumbe lwani lw'omugenzi Kalyango lina okwabizibwa kati ayagala chairman ategeeze abantu bano kuba chairman yasala olumbe lwabizibwe eddaame lisomebwe emaali egabibwe ey'omugenzi ensonga ze zooleese entuufu nange mbadde ndowooza kwabizibwa kw'olumbe lwa Kalyango nabagambye Saalongo atasaba kwerakola kingenda okulaba mu nsisiramu enali nsuze ng'akanyuzemu ekibaasa nendowooza baagala kunkuba abayaaye omanye ennyama batera ojjeebiza ogenda okuba ekibaasa mulimu emitwalo 5 kuliko n'akabaluwa omwana ono gwoba owakasoole konze ate naakola ntya nkukolera kujja kati oba oyagala ensonga ezo ziggwe nala kunfunira ab'ekikaaba basatu ongambye kola nti andeteyo abantu basatu kikulu okukulumpanya kwakuddula kama wange ngaonkalubiriza nnyo oculumpanya nnyo buli woobeera ate si famire yokka n'abalala era emisango giri wano mingi kama wange oba okumpa olukusa obadde oyagala ndeeta abantu ngenda kubaleeta ssebo gwe niwe kuba kulya gwe wa mululu niwe ziba nsimbi era gwe wa mululu bw'ogwa mu bintu by'okulya olina omululu obulubana mu buvulubanya naye kukusinga kukomera tamulangidde jjajja w'olujja bamumanyi abulubana mu byatamanya gye byava wa mululu kyokka gwe bakwasa ensonga z'okkulira ekika kakati nze bannonda ettaka muba mulimazeewo tabiri ebitusi byange ettaka okuwa abantu ab'omululu okkulira ekika ettaka ly'obujjajja liba ligenze era chairman yamulangira amumanyi wa mulugube tasiba zikweya tagwa yalinga lubiri lwa ggaali olaba kye nagambye muzeeyi engeri gy'oculumpanyamu egyo emyaka gikyagenda maaso n'okuyiriba mulimu emyaka gy'otuukamu nga toyinza gamba ngenze kuyiriba kati egyo emyaka giyiriba egyo naye sebe akyayiriba nagambye yekidde isitireewo amanya ageeka n'amugamba bw'otandika okukulupanya ebintu by'abamulekwa awo obeera ofuuse mubbi zenkulayirira nja kusiba ebisumuluzo mbisuule mu ggoonya nagambye ayagala okuzanya tukubire bukubizi ayagala okurekodinga music mu video ne audio esimu yaffe eri 0704 0564 ne 08 0704 0564 ne 08 nina gyendaga taata w'abaana bakyala bo n'abaana bo kadi senga nze badde nga mbu bakwate mugende wala agamba alina gy'alaga laba ye bayita luyinda ng'ovudde ku lugojjamye luyinda yasinga omululu mu bintu bino
lwakuba eri ekikaba muyita mwanje tujja musalo temutya kali bamukwasa abaana ne bannamuwandu baneeka kazigwe baneeka transport naye tosobola kubeera nga omwesasulira okugenda bagenda okubeera nga babayita kakati mutuufu wetugenda awatali sente bagenda tugabiririra olwazi mutugabira transport netugendawo yena mwandu firimu egenda maaso nagambya zabaana bafa bawano nenkutegeeza nti buy Uganda build Uganda nate bubuku ntiko tukyagenda maaso zabaana abafa ba nagamba lwola kina Uganda kitwale nti bikulu tuba kukyakuyiga nakyakola ki kyakumanya beba nabatwalidde okwerinda mu disitulikiti naddira omulala kati jjajja w'abaana ebintu ebisinga alagandi yabimanyi kale engeri gyojja ewa sekuritale ne vice chairman n'omugandi bwe batwala ebyokwerinda bya disitulikiti namba ate n'omuyita vice RDC ng'ate vice chairman awo mba simanyi agezaako bannyonnyola gye yali abaleese baagala teekateeka lumbe lwa mugenzi buli lw'obeera ng'olina emaali yo nga bagagala katonda ng'akuwala eno tagiteekateeka n'ova mu bulamu bw'ensi byo byowulira embaga okugwa n'ebidaala kuba ab'ekika bazibu nnyo ku maali abantu obalabiraawo ne balaga ni bakwagala bakusuuta naye vaawo ng'obadde oli mugaga ojja tegeera nti ab'ekika bazibu era ab'eŋŋanda bazibu nnyo jjajja ennyini gwe bagamba ndi walujja naye awulira ettaka ekinyegenyege kimusiwa awulira ayagala kafazaali eka 3 gweoba ozannya n'ensi muyige okuteekateeka nga temunagenda omanye emaali yo bw'ogireka eba ya famireyo baana bo na mukyala afazaali kali yali yeebuuzaana lwaki beetunuulira ko yeni munene amugamba ajje wange yagaana ko yeni empiso bayinza ogiriranya bubbalu ntebufumitafumita nebumalayo nga omanye abantu abakulu boogerera mu ngero ategeeza ono mulamu ne mulamu kirala bulala chairman yaliyo bannamwandu bakalyango namwe mbalaba kuba ne muli mutya chairman banneyi mwogere nnyo chairman azze chairman kwegamba nga bwolaba munnanga abakazi njagala ensonga zino tuzigonjoole ebyolumbe ebyo bituuse wako ebyolumbe chairman bitambula bulungi ani nze nga chairman Kirwana atwala ekitundu kino ebintu byange si byakupapa saagala nebyakumpanya njagala olumbe lwabizibwe kyobola chairman nasazeewo manye abantu bakuno basamayasama nnyo atovuma ate bantu nange mbadde nsaze olwabizibwe waliwo kyemubuuza ekira chairman mulina kyemumubuuza omukulu abaana awoba mukama waffe tweyanza nnyo olumbe kogambye lwabizibwe jukira afuna dda kibooko takyayagala muzimu muddamu gwamukanyaga ne mungu napata abaali gwakanyaga omukulu w'ekika ena atunula alondobala atunula ng'ogwa lumanzera kadi yagamba eddamba alyagalako kopi chairman alisigazi kirungi nnyo n'ogula ekibanja oba n'okola ekintu ng'ekyo nekitambulira amateeka chairman n'asigazaako kopi bw'abeera nga si mulyake kuba mulimu bachairman abamu ng'omutegeramu omusera era nga bw'okolagana naye okinyonyoka ekibisa omunamba ebigere kadi nga basobola bagere famire namba kumanya baavu tebalina nantambula balinnya takisi ne bannamwandu oli yali mugagga bawoza mbu yabaavuwaza luyinda agamba ku luno ateeka okutwala ku ttaka wangi nawiye mugenda kugamba nekibanja baasi kakati ndizimaana ye ndizimaana muganda wabyalimaana yawulira ndi bagenda tunda ttaka ne wange asinkagana mukyala mukulu namwandu amugana awura mwazira mugenda kutunda ettaka gawo nakuwa mafaranga ati kakati nze nazira nakapandako nakuwa mafaranga nako heka ati nakuzezeka buli yika yambi yabo eka muzitunda nazinga 5 buli yika kweni buli eka zigenda kuwa milioni 3 nga nyingi milioni 8 nja kuba tulina milioni 8 nja kubasalira kakatunda atwagala eka omanyi bano banyindo mpanvu munnange sijja bazibu nnyo abayagala ettaka ligule layisi ate bwaligula tosobola ddi mugulako bandu bakuno nabona ndizimaana abadde ayagala bamugule yagamba nsinza baguza ttaka lange sente ezo baasi kati nga bamaze okukola bye bakola balina kuddako okubeera gaba maali maama mukulu yabakulembera wano wenjagala maama mukulu ayite omukyala ali wammaka nga wampeta naye ate ekibi teyazaalamu mwana era omukazi yenna nga tozadde mwana ne wabakubye embaga 8 osobola okuviiramu awo omwana kintu kikulu banne muzaala abaana muve mu kuzanyira mu kuzaala abaana kati bamulaga waakuma
bulungi bana mujje tugende bana mujje tugende nkyabalambuza omukyala mukulu gwempaddeawo wakoma tukutwaliza bamulaga wakoma ne watandikira bantu balage ebituufu tulina balaga ebituufu kati waliwo tukulazewo ova then nojja n'ogwa wano abye bulungi okuva ali ndowooza olaye wali bulungi okuva ali ku mugasi yampaka wano mayita kati kalyango yali yakola ebisente bye mulimu abagenzi abagenda kituufu nga katonda yamuwa nga ne bwokola otya lwakwa mune abamu batera okgenda emaali yawo wekoma netandika okuyiika yonna nedda wansi ekinene bweyajjanze bweyankuba emboko bwati bweyayogera yagamba mbu ab'ekika abaganda bebalina okutwala ekinene bwe yankuba emboko bwatyo bwe yaŋŋamba akyembadde njagala sigala ku ttaka olira wali wa mwana muwala ng'amugamba asigale ku ttaka lye nga bwebusuziraze banne mujje tweyongereyo wala tukyali bano mujje tweyongereyo wala tukyagenda maaso n'okulambula tulabe emaali waweekoma yenja yakyagala abaana bano n'abakyala bekeni bafuna ettaka kakati mukyala Nakayongo yamubuuza badde olinawo omwana kweni bali saazaala onyigireyo mpeeyo akantu banka ekubanja kati Nakayongo maama Imachu sebo naye ayagala bamutemereyo akantu mwayagala afunye namwandu agenda okugulawo ekizibu kyendabye kiri kimu kyamwanyi zino ekizibu kyendabye kiri kimu kyamwanyi zino zo bwe zituuka okugabanwa batugabane buli omu atwala eziri mu kibanja kye naye nga mwanyi nyingi kuba ngamba nti n'omusika alina kutwala kuva ano paka eri ku kkubo amaaso nga gatya abafamire bennyini baagala twala eka 4 oba 5 kati omusika bamuwa eka emu kyo nga yantuta ekingi amaaso nga gakuli mu nga ate nakulaba ngamba mukubanya ebidongo jjajja yeeyogeza yamanye ebyenkoko yamanye ebyemakindi abakyakaze naye nga maama tatuukangayo awulira biwulire nze mwana njagala ntunda enve ku kyalo kino abantu bakuno bantama baloga bajjula ensaalwa banawulira nti bampadde bayinza okunnemesa ettaka njagala nitunda enze enve kuno ŋŋende afazaali naagule wala bannaye kinaasingako bannaye abantu bakuno oleebuukana nabo abantu bazibu nnyo nga nagundi ono ayagala mbw amufunira anaagula Nakayongo pulira ndi mbeera mubibaalo by'ebibaala byebiki nenyumba wenyumba yo bagamba tegabwa era omusika yano gikola ki ogikuuma bagamba enyumba tegabwa era omusika yalina okukola ki yalina ogikuuma okola ki okubeera wandiika wano bannaye wandiika tuve wano jjajjawo olugi agenda maaso n'ogaba emmali nagambye olunaku lwankya nga tudde ekyo kirungi bannange nze ati gundi egeri gye yankwata ennyo ate mbankankana mu puleesa okuwandiika ebitali bituufu tute tugende namwandu namusigalawo kati naawe nemulaba nemutereza mujje tugende abaana abawala Nakalyanga jje ne Nalubowa mwanguwe Nakalyango Nalubowa mukyali baana bato muwulira temunnafuna wadde n'amabeere ku bifuba naye tekibajjaako mugabo gammwe kati zino zittaka lyammwe ne maama wammwe mwina kye mwemulugunya wanje tuwadde wala nnyo baana mwe nammwe mbawadde wala batya tuwadde wansi tuwadde eno mu nsiko ddala eno gye mugenda okubeera ate walungi kati tukoleyo kite bane kati mwana mwe mwagala kukola ki abaana mbasomesa empisa bambuuza kino bambuuza kiri nze ndi jjajjaabwe lwaki abaana bambuuza saagalira ddala baana kuda okubeera nga mubakuza muwawa kukikulaakulanya batamwe banasimbamu gabe bazinoga muyoke mumanye nti ettaka tuteekateekamuligenda okuswasibe mulikanyazi ogerangako mwogezi nti nawo wali wabuuzi kulisimansi ebeera wabiri mutano mukulu w'ekikalo kino kubadde gw'amaanyi kubadde mwangu kakati ndowooza nsaze bwenkanya tosazebwa kubanga ngo Kalyango wenyini bwe yali ankuba embooko byeyogera byennyini byotuukiriza era ne gyali emagombe atudde anywa Katonda musanyufu nnyo mu nsonga zonna nga bwe zitambula naye chairman
kanjogereko n'abaami nawe okoze Wabukoze chairman otukiriza omulimu. kadi vice chairman bamugamba akoze atuukiriza omulimu gwe naye alina okubeera nga ali akawogo ndabira ddala nga amafuta olina mangi era ndabira ddala nga vice chairman amafuta olina funa mangi bane mukirowoozeeko ekyo ne chairman naye muntu ate bachairman b'ennaku zino bakambwa ogula ettaka n'agamba ayagala kakadi n'omubuuza go ettaka wali onguliddeko oba wali talinako omutemu abachairman ate namwe mutuleke kakadde ng'olya kaaki kalisebo bwayagala amafuta agawera basooka kudda bbali amuza sente zange zinalinyanga transport kakati nze ku mugabo guno kaadi jajjawo olujja wulira ntwala mbakuno abuuza omugabo guno agufuniddeko wa sente zeyateekamu ez'airtime eza transport byonna abyagala Genda kufunako. Naffe ffe tugenda okufuna ekintu. kaakati ffe tugenda ofuna ekinene naawe ofuneko Zisigaddewo. Zisigadde zaffe kati basa tugenda kuwaako yika baagala muwaako yeeka 2 ku ttaka lye bagabye bo basigaze 10 5 nange ntwale. ono atwale 5 lugojamye ne luyinda 5 Bango omulimu agukoze bwetaka. then banoonyeyo akasente ke bayinza ofuna ke bawa chairman obanga kakadde ebyamateeka si bwe ne bannange ebyamateeka si bwe biri chairman toyinza musalirawo muwa kakadde jajja w'olujja mwawuzi mulungi ndako mugende ng'atandika okaanya akakadde mugende munoonye sente zirimu eggumba chairman mujje anaasalawo sente zemunaamuwa si mmwe kumusalirawo ne mugenda muwa kakadde mumuwa mutya kakadde nga abadde atubeereddewo ekintu kino yakikutudde atukubiremu emigundi atukubiremu sitampu kalagende ettaka lyaffe bamaze omuwaako eka 2 jajja w'olujja beeba ekika bwe twesiga n'ogaha bannange tayinza kundyamulukwe omwana kikonyogo oyo kikonyogo ajja kumbeererawo kikonyogo n'atuuka n'akufuukira kikonyogo akayinja mu ngato ekyagenda maaso siriva nga bulijjo nagamba ku muntu era nga tubaagala nnyo mwena gye musinzira okulaba n'okunyumirwa ne nkutegeeza nti buy Uganda build Uganda bubu kuntiko nerima omukazi oli atwala akakadde ke neki sibye si byebyo tugenda okukola kutwala akakadde ke nange ntwalira nga namwe mugabane nti kiwedde bagenda kumpa sente ngera mpola kale okudde eno erina mwando ayagala tunda bagenda kumpa sente yogera mpola abantu bakuno balina eddogo ly'okululimi ajja kuwulira ng'oyogera mbagenda kuwa sente wallahi abaguzi bagende baleme kudda tufuneyo akagomesi tufuneyo ku mafuta kaakati yajja jajja w'olujja alumba vice chairman amugamba sente zigenda bafuna tugenda kufunayo akagomasi tufuneyo amafuta tufuneyo nga mitwalo 10 ko emitwalo nga 10 ko yendi kali yamugamba naye bw'oba ozimpamu nezimpeere wali bbali nga talaba wetuuka ali mu lukiiko twanjula emitwalo 2 owulira ba vice chairman yabala chairman amuwaako 10 kirwana naye n'atwalako 10 gaabiri naye nga bamuwadde kazeeyi kyokka ono ayagala agendere asabe bubiri jjajja w'olujja mwawuzi mulungi n'agambye ekidda estelewo n'okumpaako gwe tofaani eno nakalyango simanyi nakayongoza naleero n'agamba ayagala yeesibe ku mukazi amwe ku sente mumpe emitwalo 2 bukadde bubiri timutwali kaakati ayagala obukadde birimu emitwalo 2 abutwalire chairman kumba yawulakamu 2 chairman amuwa kakadde nga bwe yagambye owulira abantu okwawula kuli mu ttaka bansingire emmotoka naye ndabira ennaku zekampa zigenda ziggwaggwayo kati okudde eri mwana mulenzi mu luggabe bamukubawola ate wambalira ategeeza muga kibirige wambalira omupiira kakati omusajja namuwola esente zaye nansingira emmotoka ennaku zino atera okuggwayo njagala wajiraawo ng'aleese ezisigaddeyo neekweka amekubeera nga azifuna njira nvuga emmotoka neyagala ebyana byonna kwegamba ntwala bitwale avugamu njira nvugavugamu nga bwabonaabona nde sere sigenda kubeera nga nzikiriza nazo ngenda zitwala ate mubangi nemmotoka ngitwale oli abamanerenda mwegendeze nga temunneewola oli asobola okukulagana akutera ku kasukaali ku kyogenda okukola n'onuna n'ogamba nobanga ekikennembi n'osiriwala kumba agenda kukola ekyajabu yawola omuntu sene n'amu emmotoka baagala jezza so nene abafunye ettaka eka 5 baagala sooka kwewola ze banaawa chairman miliyoni 2.2 abazaale batondeko 1,5 ku eka 10 ze babawadde basobole okubeera nga bakutula chairman ensonga zonna zitambula batereko sitampu baba netutwagala mu lugga bebawola sente mu lugga yono gwangamba kibirige ne mu lugga ndi bebo bawola ate kati kikitwagala uyo mu lugga awolera ddala sente mu lugga basabo tube tubanoonya mwina ddiiru mu lugga ku ddiiru atunula ng'enjobe tumuzanyisa miliyoni 5 yagamba tutunda 15 miliyoni 5 ko yeni mmeka miliyoni 5 niye 15 yene inakuba miliyoni 15 bo batunda 5 toyinza butagula no baba kutenda namunyo diru ko kibirige ndiyo diru namunyo miliyoni 5 twawude 10 ndiye yo diru namunyo tujiyingira buyingizi mu lugga todda mbuyagamba odda waka kugolola mpale todda wakambu golola mpale
Mama Ashanti mugamba anagolola enkya. Owulidde? Eno dulu tugikutule. Mbadde nsaba mpa omulimu nkole mu maka gano. Kati okudde n'omukazi wattu yali embeera emutabuseeko maama enuka. Anoonya muneewe wagwira wafuna kammere. Yonna nnene. Amunenga bw'olengera ennyumba eno nnene nze siina buzibu. Ate gwe nkumanyi muneetuwangadde ffenna kale ate bw'oŋŋaana embeera ekunyigiriza. Tikiina buzibu nja kukolaga muneewe bw'onoobeera otujja beera mu nnyumba eno. Ye nnyumba eyali ey'omugenzi. Era nga omukazi atalina mwana tosobola kugibeera mu baggaana. Ate eno ye musika yali mulenzi omu gwe yali yazaala abalala baali bawala. Kati omusika alina osigala mu nnyumba ya kitaawe. Kulya bulungi. Gumiikiriza budde bwonna. Eno mukyala mukulu ali bubi. Ayagala bamuwa ssente mu ttaka. Ono yamugamba gumiikiriza. Nakayongo yamugamba gumiikiriza. Abantu bangi bagenda maaso n'opapa ne batomera. Nabanyunyudde ekituufu tukukola. Ne bagamba bagenzi beekube. Kaadi eno okudda eri jjajja w'olujja ageza okunyonyola vice chairman amugamba sajja n'abanyonyodde ne bagamba bagende beekube bajja kudda. Nagambye Ssaalongo atasaba ssente essimu ze wansi ziyita. Omusajja ono ebintu ajja kukolerako ku bwereere ojja kudda kumwebaza nga bw'omanyi bwe weebaza omuntu ng'akoledde ky'oba okola baba akuyambye mu kizibu kyonna. Mukubire essimu eri 0750101025 oba 07457578 Ssaalongo atasaba ssente akolerako ku bwereere. Mugenda mukanyiza. Kali bajja ne bamanerenda ono ababuuza mugenda kumukanyiza ndiye. Tugenda tundako 150 batuwe $5,000,000 tuweeko chairman ezze 2-2 naawe tukuweeyo toyinza kuddira yaawo. Kati mukanyiza bino byagala omugundi jjajja w'olujja. Ani atunda bajja tubuza ani atunda nze mwennyini nze Lugojamye endagaano zagiwandiika Lugojamye. Zaagenda bakulira endagaano. Bannange mukimanyi chairman okubeera ng'agira alina okubeera ng'afuna ku ssente tewali buzibu chairman. Ebyange obimanyi birambula okufumuluga saagala ebintu bya nsonda kuweta nsonda. Bino ebyababosa Pawulo batandika okungoba emisinde saagala. Sente muzirina sente weeziri mane diriwo. Sente diriwo. Lwakuba munaye poloti weebaako akasente mulina okubayita kati kangire endagaano mutandika okuwandiika ekyo nga bakikutula. Tukyagenda maaso n'agamba Ssaalongo katakuuka omusajja omunyolo okuva ebunyolo waali. Abaana abo bwala baganya ofumbirwa muli ku lujja mu kadiida okwo. Okuzaala tozaala. Olyawo bizinensi yagaana. Kyokwalako kifa nagamba katakuuka ono woba balina gw'obanja mu nnaku 2 zokka abakusasudde ng'oyisewo akatakuuka. Essimu eri 0752 075204999 oba 075 sorry 9777 Ejina sikolangako jjajja natuyana. Jjajja bane eddagala ewampa. Biro ne zimpi. Wangamba nfuwe mini nali sigifuwangako nga sikikolangako banne bwe nagifuwa nze netandika ovaamu omukka nempulira nga nze nantuyanirire jjajja nga ntandise okendeera. Kwani kye nagamba jjajja bajja kujjamu ebyokola kyobula abakola buli kimu okulaba nga bakutereeza. Ye mwana muwala abakazi batambudde ku nsi kuno n'obwoya ne bubaggwa ku ntumbwe. Nkusonyiwa ki? Nagamba gwatambudde ng'ebyoya bikwedde ku ntumbwe. Kyobudde wange. Teri n'ekimu kyofuna nagamba yekwate Ssaalongo mulongo kato. Yasobola okutereeza ku 0750 bakibuzaabuza 96 oba 0779555453. baana baleme okufunako yadde akantu awo wasigaddewo zimbemu akayumba omulira. Kaakati omuzimu gwajja omukyala ali yeebase nga gumugamba awantu woyagala okutunda munnange wasigadde wosigazza ne mmala obudde wuwo nali totunda bakawuzimbe wakayumba wa minisita ku mulembo yeemulugunya n'agamba wanfiiriza singa ndi mugaga mu buno ali ngenda fumbirwa mwana wa minisita mu biseera ebyo kale nzuno nze nannakayuuka wamala mu supu kati ngenda kubeera wano nnemesa okufumbirwa nga gawale n'ompasale nesizaala abaana. Omuzimu mujjira mu kirooto yali alogootana ng'aloota omuzimu gumugamba nti totunda ettaka lye bakuwadde lye boobeerako naawe oleme viiramu awo ng'eyali mukyala wange ow'empeetera yali ow'omumaka. Oba wafunye osanyuka biki? Gwamugamba nasanyuse kubanga wafunye ndi osanyuka biki nga n'akataka bampadde ekemu g'ogimanyi. Ab'ekika abafamire ebintu byonna babitwala butwazi. Kati gwamugamba ab'ekika abafamire ebintu byonna batwala bitwale balinga be babinkolera. Naye kaako kewafunye mukwano totunda atanjagaza ki ali mutulo naye genda erinze nvaako ali mutulo alogootana bw'ali misana nga alina we yeebase kakeeka naawe ndeka genda eri
n'agamba bano balaba botambula nabo si babbi balwadde n'agenda kuseetulira abasajja bagenda okufeera ettaka balitwale. Omuzimu gwamulaga Nakayongo. Kulemesa bulemesa. Wama kulemesa bulemesa sente nga womanyi emizimu gy'abasajja. Teyakwagala okugenda maaso nakugabira mbulamu ate kati akulemesa nga bakuwadde. Yali bina abifuna yeebase wano kakeeka agenda okudda engulu ng'abadde mu kirooto. Nagambye lunaku lwancanga tulumba mu jjolo. Weeteeketeeke wandege yakatale n'ekirike emmotoka we ziri ekitaka ku mafuta. Kubira midu ku 0702 54 94 ye mukulu akola ku gundi ku ntambula za jjolo. Okudde Lugoja me yakomeyo wa jjajja. Jjajja mwebale okukola n'okuuma kweni kulika amakubo bweza kweni ndala jjajja. Abadde muwalira. Abadde azze kubaako gwawaabira. Kitaba bulijjo bakubaya abenjawulo mukko. Soko lindeko empabere ya bulijjo bazze ku mpabe enjawula muko ko enjaja yanjawulo. Akolako bulijjo babbe bagenda okujja. Omanyi mune ebintu ebisinga saagala abantu abasinga bangweko bugwi. Asoko olambulira ensonga asooka endabe jjajja Kayizo manyi yasookerwako. Jjajja afadhali yita ne Nabizana ensonga eno nkulu nnyo ng'asooka asulawo ekigali. Jjajja ng'asooka akuba ensaasi ogimala mu ndeku. Jjajja ng'ajja Kayizi ye yajja ng'asooka amulamusa alina okwanja ensonga ye. Kati ate olowooza Luyinde ettaka tayagala litwala lyonna tebatandise ate kweroga. Yensonga gy'aleese ewa jjajja amuyambe Luyinde afuuse Luyinde okuva ebagabana ettaka. Luyinde atandise ofuuka ekizibu jjukira emizimu egyo osobola okugamba nti ogusibe naye we gutoloka gusobola okuzza embali yonna gugigootaanya. Jjajja amugabeera mugumu. Buli kimu kasita kikwata muze Kayizi siremererwa. Bwebeera mugumu ng'asula ku ttaka ntomenyekera gongo. Oyo muganda otaliimu yadde olusenda. Tujja kumusenda ku ttaka kweni jjajja nkuwulira. Tugenda musenda. Kayizi n'atema. Oleeta omuntu agenda okuwa ssente. Kaadi okudda eno eri Nakayongo. Yajja ne mutaka Nkolobe. Biri bye twateesa ndeesonga. Omusajja munne bye twateesa wuno muleese omuguzi. Ko nakyala ni si kyatunda. Ate buzibu kisi kyatunda yaloota ekirooto omuzimu gwamulosa nga bagenda mufera. Bamanuel benda abasinga bafere. Amunekubye mu mutima gwange. Yagamba neekubye mutima gwe bannange yali amanyi kawedde. Omusajja n'ensala. Omusajja wuno wandi wubi ne mugamba nemerako si kyatunda neekubye. Kati nze ngera kifuniramu wa. Kati nze ngera kifuniramu wa nga nze otambuza ndese abaguzi togenze maaso nakugula kweni nakyusizaamu. Najje nakayana n'okubakona. Nengeri gye wannemerako ne tukayana ne ngamba omusajja tannaba kwetereza kati yetereza atoga atogenda gula ne mukazi gwe banne wama tugende. Tanga biziba ne. Wabula banne okufana agataka go naye okimanye ndi. Wano yakundaze ngo. Wano mune. Ndi mwangu mumu. Eyali baze yakundaze munnange nga toli mwangu. Aze nabiro. Sijja sobola genda maaso natunda ttaka. Sambu. Ngenda kuweza kina. Kali ndi myaka 7 ngenda kuweza kina ntunda akataka keni nasigale wandeka. Kambere wano webampadde nga bagamba watch out for part 2. Tujja kubeera nga tufuna ekitundu ekyokubiri twongere okumanya waje bigwera ne maali eyabamulekwa waje yakoma. Nabagamba olwa ekina Uganda kitwale nti bikulu kiba kyakuyigana kyakumanya. Mwebale kulaba VJ Silver atatane kono nga lujonga nze badde nkwereza natakumba atakumira mpeera ate era mwere.